mukama osinzibwe eri obulamu bwange. Yaniriza mukama olunaku olwaleero mugambe nandikuwaddewo obugagga naye gwe wabumpa. Yaniriza omwoyo wa mukama mugaye nkwaniriza mu bulamu bwange. Yaniriza omwoyo wa mukama mugaye mukama sinzibwa. Sinzibwa kabaka abakabaka olw'omusaayi gwange. Sinzibwa kabaka abakabaka olw'omukka gwenzisa. Sinzibwa kabaka abakabaka olw'obulamu bwompadde. Sinzibwa kabaka abakabaka olwa famire yange. Sinzibwa mukama olw'omwami wange. Sinzibwa mukama olwa bizinesi zaffe. Sinzibwa mukama olw'obuweereza bwaffe. Musinze ng'omugamba mukama webale. Musinze mukama ng'omugamba sirina kye nnyinza kuwabula okuggyako okusinza. Sinza mukama n'enneemeeyo. Sinza mukama n'omutima gwo. Sinza mukama ne famire ng'omugamba mukama osinzibwe. Mukama ogulumizibwe. Kabaka abakabaka tewali akwenkana. Osaanidde gwe mukama ali ku namulondo yo. Webale mukama gwatugabiridde. Webale mukama gwatutuusizza ku lunaku lw'olwaleero. Webale mukama nti tetuli omu kwabo abafudde. Webale mukama nti tetuli omu kwabo abalemereddwa. Obaddewo ku lwaffe mukama. Olwanye entalo kabaka abakabaka. Ozibizza emimwa gy'abalabe baffe ababadde balinza okugwa kwaffe. Mukama totuganyiza kulaba balabe baffe nga baseka. Obaddewo ku lwaffe empologoma ya Yuda. Webale omulwanyi namigge. Webale kabaka wabakabaka. Webale mukama. Webaze mukama mu nyumba yo. Webaze mukama mu famire yo. Webaze mukama mu bizinesi zo. Webaze mukama gwali ku kyeyo. Mwebaze mukama bali ku Facebook. Omugaye mukama sinzibwa. Omugambe mukama gulumizibwa. Tewali n'omu akwenkana. Tewali n'omu mukama ali kufaanana. Ne mube ekika kyange mukama taliyo. Musinze mukama ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Omugambe mukama eno wiiki gye tutandika giwe omukisa mukama. Buli omutandika owongeyo wiiki y'olunaku olwaleero gye tutandise. Omugambe mukama ebeere ya mukisa. Gamba mukama ebeeremu obujulizi. Gamba mukama ebeeremu obuwanguzi. Oleme kusiraana mu wiiki eno. Obale ssente z'obadde toyina. Okwate ku byamagero obirabeko n'amaaso go. Bw'obadde obanja bakusasule. Bw'obadde obanja bakusasule. Abakubanja obasasule. Katonda aleeta omukisa mu ngalo zo. Katonda aleeta obujulizi ku feesiyo. Akamwa ako kajjula enseko wiiki eno. Ababadde balina obutabangufu ng'olina ebikusumbuwa. Njagala Katonda ateekewo omukono gwe. Buli omutandika oyanjule wiiki eno mu maaso ga mukama. Yanjula mu wiiki eno kiki oyagala Katonda akole. Olina obujulizi bw'oyagala Katonda ateeke mu maaso go. Olina enzigi z'oyagala ziggule. Waliwo omukyala ngamba nti eno wiiki njagala kukola bizinesi. Waliwo omukyala agamba nti eno wiiki njagala Katonda ansumulule. Njagala Katonda ampe obujulizi. Njagala Katonda agonye obulamu bwange. Waliwo omulwadde ndaba ng'ogamba njagala Katonda eno wiiki amponye ansumulule. Abalwadde abali ku bitanda oyagala Katonda akuwonye. Kyekiseera saba. Tandika osabe ky'oyagala. Tandika okwowola erinnya Yesu nga bw'omusinza mu nnyumba yo. Nga bw'oyimusa eddoboozi ly'omugamba mukama kola bye sitasobola. Kola ebyalema ab'ewaffe. Kola ebyalema abasawo. Kola ebyalema abasamize. Abikole wiiki eno. Wiiki eno togenda kulemererwa. Wiiki eno togenda kuswazibwa. Wiiki eno togenda kulwaza. Wiiki eno togenda kukola loosi nga wiiki endala. Abalala mubadde nga mukola loosi. Byotunda by'ebiddiba. Byotunda tebitambula. Naye kati koboola ekisa kya mukama. Koboola bakasitoma mu bizinesi yo. Waliwo abandabira mu bizinesi. Ekiseera kino tandika okwola bakasitoma. Bave sayidi ne sayidi. Bave sayidi ne sayidi bajje bagule. Ababadde nga obadde ofuna bakasitoma nga balamuza. Ati njagala ofune bakasitoma nga bagenda kugulako. Bakuwe essuubi. Saba. Yimusa eddoboozi lyo teweegayaalirira. Olunaku lwa Mande tutandika wiiki. Buli omu saba ky'oyagala Katonda akole wiiki eno. Waliwo abeetaaga obuwanguzi. Waliwo abeetaaga promotion. Waliwo abeetaaga okukuzibwa ku mulimu. Waliwo abeetaaga ssente. Waliwo be baasuubiza ssente. Ozanyira mu kiseera kyo nnyamba buyambi osabe. Yimusa eddoboozi lyo. Yimusa eddoboozi lyo osabe. Ne bw'oba ng'ondabira ku mudaala gwo saba. Oli mu ofiisi yo saba. Kiseera kyakusaba si kyakuzanyiramu. Kiseera kyakusaba si kyakuzanyiramu. Waliwo abagamba nti anze nina abanneetoolodde sisobola kusaba. Obulamu bubwo.
olina kyoyagala nga gwe ng'omuntu olina omulimu gwe bakusuubiza naye bakutambuza butambuzi. Gamba Mukama nti wiiki eno kiggwe, abeeko kyamala wiiki eno, abeeko enzigi zagge zaggulawo, ateekewo ekitangaala mu maaso go, ateekewo ekitangaala mu maaso go, aleetewo essuubi. Waliwo ndaba nga tolina ssuubi. Olwaleero lwakusinza nga tuwongayo wiiki eno mu maaso ga Mukama. Akole kabaka wa bakabaka, akole Omwoyo Omutukuvu, akole bye tutasobola, ebitukaabya amaziga Mukama abijjewo, ebituleeta ennyiika ku mutima abijjewo, ebitusinza, ebireese ebiwundu ku mitima gyaffe abijjewo. Saba, olina kyoyagala, olina okuyaayaanako. Nze Jowani sigenda kutuuka awo wooli, nze Jowani simanyi kiri ku mutima gwo, nina bye neetaaga naye nawe olina bye weetaaga. Saba, mwana wa Katonda, saba, tozanyira mu kiseera kino. Irene nga bwonfunirayo akayimba k'okusinza, saba, gamba Mukama neewaddeyo mu maaso go, nfuulanga saddaaka yo, mpa obujulizi, swaza abalabe bange, swaza mujja wange abatwalibbwako amaka. Waliwo ndaba nga amaka go baagatutte, waliwo abaagala okudda mu bufumbo bwammwe, waliwo abaagala okudda mu maka gammwe. Musabe. Essala ekola, essala esumulula, essala ereeta obujulizi. Mulabyeko ng'akola okuyitira mu ssaala, mulabyeko ng'akola. Abalala balina obujulizi, kati nawe njagala okoola obujulizi obwo, obukowoole mu wiiki eno. Okwate sente z'otakwatangako, obadde ku sente ate nga zizo, obadde ng'obala sente z'abakamamo, obadde nga gwakwata sente naye nangirira wiiki eno zibeere nga zizo, obale ku sente. Abalina abababanja renti ekubanja, bakyakubanja, bakugambye okufuluma, saba ekyamagero Katonda akuwe sente ezo. Saba, waliwo ekisa ekyenjawulo. Abali ku Facebook nammwe musabe, waliwo amafuta ag'enjawulo agatambula. Saba nga bw'osinza, Omwoyo Omutukuvu tagenda kukoleka kyekimu, Omwoyo Omutukuvu tagenda kukoleka kyekimu. Abalina amabanja Yesu agasasule, abalina amabanja gasasulibwe, abasuzibwa, waliwo abasuzibwa naye Katonda aleetewo obujulizi. Waliwo abatalina kyakulya naye Katonda aleetewo obujulizi. Waliwo abali mu maziga naye waliwo asangula, waliwo asangula nga talabibwako, asangulira ddala okuva munda mu mutima gwo. Akutta olweyo ayera buli nnaku, akutta olweyo ayera buli maziga, akutta olweyo ayera buli mabanja agabadde mu famire yo. Saba, saba Mukama tayinza kulekawo, tagenda kukuleka kuswazibwa. Njagala osinze nange. Saba, saba Omwoyo Omutukuvu omuge nkulembera mu magenda gange, nkulembera mu byange, byenteekako engalo zange birabe omukisa. Neme kufiirizibwa, omwoyo gw'okufiirizibwa, omwoyo gwa loss, omwoyo gw'okusuubirizibwa n'otaweebwa. Buli akusuubiza y'atakuwa, buli akusuubiza y'afuna ebizibu. Kowoola Mukama akusumulule, kowoola Mukama akuyambe, kowoola omutaasa akutaase.
njagala banfunire yakamozebwa koyitamu mukugeyengubwa koyitamu abamu bakusekerera bakubuuza nti Katonda wali wagwosinza bababuuza nti nga tetumulaba bwakola naye mugambe Mukama avaayo akuviireyo omwoyo wa Mukama akuviireyo kabaka abakabaka akuviireyo akusumulula ennaku akuviireyo mukowoole nga bwakyayinza olabika munoonye wali Mukama wali mu nnyumba yo wali awo otudde mu bizinesi yo waliwo abatudde nga muli bangi nga famire waliwo abatudde nga mundabira mu bizinesi yammwe naye nga essaawa bwetuuse n'oyita n'owedduuka endaalo ng'ajja mutusabe njagala Katonda abaggulirewo abasumulule ng'okukkiriza kwammwe abakolere abawonye abasumulule ku njegere z'omulabe sitaani buli ddogo lyonna eribadde mu bulamu bwammwe alizeeyo leka liddeyo gye lyava nangirira ekisa kya Mukama nangirira amafuta ga Mukama wiiki eno nangirira okukola wiiki eno bakasitoma mukole ababadde temulina ssente eno wiiki njagala ekubeerere wiiki gy'olifa teweerabidde njagala ekubeerere wiiki gy'olifa teweerabidde ekubeerere wiiki ey'essanyu mu bulamu bwo era abasinga mugenda kubeera n'obujulizi abasinga mugenda kugamba nti Katonda bwe nasaba ku Mande kye nasaba kyatuukirira njagala bituukirire by'osabye buli alina ky'osabye njagala kituukirire mu bulamu bwo njagala Katonda akusumulule buli alina okukkiriza nti okuyitira mu ssaawa ey'olwaleero nsumuluddwa njagala kibeere bwe kityo ofune okuwonyezebwa musajja gwasanyaladde Katonda aleeta omusaayi omupya mu bulamu bwo kubaye Katonda waaba balina omubiri atuuka n'abuuza n'ekibuuzo nti ddala waliwo ekiyinza okunnema golooza embeera gy'olimu eyinza okulema Mukama golooza amaziga go gayinza olema Mukama golooza Katonda yinza okukulemerera okkuza mu maka go tasobola asobola buli kimu toyinza mulemerera wootuuse tewayinza mulemerera olabiranga akooye olabiranga abivuddemu yatewajjira nti mu kaseera akazibu gwe woolabiranga akooye yatewasitukira ajira mu kiseera mw'otamusuubirira njagala gwe abadde tasuubira kuwonyezebwa owonyezebwe abadde tasuubira byamagero obifune mu linnya lya Yesu Kristo amiina kubira Yesu engalo ez'amaanyi gwagamba nti nsumuluddwa kubira Mukama engalo ez'amaanyi gwagamba nti wiiki eno egenda kubeera yange njagala wiiki eno ebeere wiiki yo gamba nti eno wiiki ebeere wiiki yange buli omu yatulogambe nti wiiki eno embeerere yange ofune omukisa mu wiiki eno ofune sente mu wiiki eno bw'obanja bakusasule mu wiiki eno abakubanja nawo basasule mu wiiki eno buli omu njagala oyatula ekigamba nti wiiki eno njagala ebeere wiiki yange kyatule abali ku Facebook njagala ogamba ekigambo kimu nti wiiki eno njagala ebeere wiiki yange ebeere wiiki yo mu makungula ebeere wiiki yo mu bawa obujulizi ebeere wiiki yo mu abo abagenda okudda mu maka omusajja wakukubira yali yakugoba gambe nti mukyala wange komawo mu maka njagala ebeere wiiki yo abali mu nsi ez'ewabweru ebeere wiiki yammwe abali mu maka ng'ondabira wakaawo ebeere wiiki yo era ogenda kujulira ogenda kuwa obujulizi ogambe nti nabirabanga ebyokusaaga naye wiiki embeeredde ya mirembe ababadde n'abalwadde mu mayumba gammwe leka wiiki eno wabeerewo omukono gwa Mukama wabeerewo omukono gwa Mukama wabeerewo omukono gwa Mukama mu wiiki eno in the mighty name of Jesus Christ amen nawali wakagamba nti amiina okay wow wiiki eno tujaniriza
wiiki eno tegenda tubeerera mbi, tetugenda kufiisa, tetugenda kukolera muloosi, tetugenda kukaabira mu maziga. Abeesiga Mukama. Okay. Wow. Abali ku Facebook mwebale nnyo okusinza, mwebale nnyo okusaba. Njagala Katonda abawe wiiki ennungi, wiiki ey'obujulizi, wiiki ey'amakungula. Abamu mugenda kukungula ssente wootazisiga. Abamu waliwo agenda okukubira essimu agambe nti nina ssente zo. Abamu waliwo abagenda okufuna embuto mu wiiki eno. Waliwo abagenda okuzaala mu wiiki eno ate ng'ozadde bulungi. In the name of Jesus Christ. Essimu ziri awo ku screen yo, itirako oyogere nange mu studio za ABS TV. Mbulira kiki oyagala Katonda akole. Already tumaze osaba kiki oyagala Katonda akole. Ayi nte munteereddeko simu. Okay. Hello. Naye soko vile TV. Hello kola. Hello. Wanji? Yes, yes, Mr. Joan. Amina nyabo. 140. Nze musoma madesa wakunsabirako. Njagala business naye sina capital. Katonda wiiki eno leka ajanguye mu bulamu bwo olabe omukisa. Leka wiiki eno olabe omukisa nyabo. Tuli kulangirira wiiki ey'emirembe, wiiki ey'obujulizi. So bw'okuba mbulira kiki oyagala Katonda akube ukole wiiki eno. Okay. Abali ku Facebook nawe osobola okumbulira kiki oyagala Katonda akole wiiki eno. Nja kuba nkusomanga nkulaba. Hello. Wanji mukwano. Mbadde manyi namba gyekuyo ya Musomba Joan. Buzibu nyabo. Nze njagala kunsabirako. Kiki? Nze nina obulwadde ndi ku ddagala, nze njagala kunsabirako kuba ku ddagala n'omwana wange. Omwana we alina buzibu ki? Naye ali ku ddagala mulwadde. Ate nga gwe taata. Njagala Katonda akuwa ekitiibwa eky'obwa taata. Obeere ne ssente nga nnyingi ezirabirira famire yo. Amina. God bless you. Kola. Soko vire TV nkwegayiridde. Oh no. Obeera ku TV mukwano basijja kuwulira bulungi. So mba ngenda kusalako. Yamaha West nkulabyeko kwoli Camilla agambye this week is mine in Jesus' name. Okay, kebereyo nga bwogambye. Namwe mwena abali kundabira ku Facebook. Seeing Malaika kwali mukama kunji wanji. John jebaleko. Kale mukwano. Obale n'okuweereza. Amina. Bankita Carol from Ibanda. Yes, Carol from Ibanda. Wiki njagala mukama asumulule poloti yange etambule. Oyagala mukama asumulule poloti etambule. Ye nyabo. Kale kirabeko n'amaaso gaffe. Wangi. Kati kirabeko n'amaaso gaffe. Amina nkitoola. Kale. Okay. Olunaku olwokubiri, olunaku olw'enkya tugenda kubeerawo ne counseling. Olina obuzibu bw'oyitamu, olina okusoomozebwa kw'oyitamu, olina Katonda by'oyagala akole mu bulamu bwo, olina obujulizi bw'oyagala, olina ebibyo ebikyesibye nga biganya otambula, poloti yo yeesibye tetambula, amakaago gasaanawo galaba. Jangu olunaku olw'enkya mu counseling otusinkane, n'olunaku olw'okuna osobola okujja n'otusinkana, awamu n'olunaku olw'omukaaga jangu ojja tusinkana. Kola. Wanji? Ona Pastor John. Buzibu ki nyabo ezo simu zonna z'okuba
fe so okuba yogera bwogezi Asajja manya takutabirako. Wabaki? Asajja njagala kutandika business naye sirina capital. Sababu mami wange asofuna emirimu. Kale tofaayo laba omukono gwa Mukama. Rashto Villa TV. Bulungi oli otya? Buki? Kiki? Yandirodde akabanja. Naye otaddeko TV. Oh my God. Kati Katonda kakukolere bw'oba onkubira Villa TV saasira amatu gaffe. Nkwegayiridde. Saasira amatu gaffe kale. Pray for me, my husband, to come back and to take care of my kids. Princess Mercy, singa osobola okujja mu counseling notuleetera ekifaananyi ky'omwami wo tuba tugenda musabira akomewo alabirira abaana bo. Leeta ekifaananyi ky'omwami wo tugenda kuba tumusabira. Olunaku olwokuna luno tugenda kubeera n'okusaba kw'abakyala, okusaba kw'abavubuka abawala, abawala, abakyala, abakazi, abakulu. Tugenda kubeera n'okusaba wano mu studio ku mpewo za ABS TV era ku Sawa ey'omwenda. So tuteekeddwa kusaba. Gwalina okukyankalana mu bufumbo bwo, oli muvubuka naye ebyabasajja bifuuse ebirala, obulamu bwo buli birala bukyankalamu. Tugenda kubeera n'okusaba kw'abakyala mu Sawa ey'omwenda olunaku olwokuna. Toteekeddwa kusubwa. Gamba mukwano gwo. Onoonya oluzalo luganye. Ebyokuzaala biganye. Onywedde buli ddagala lyonna biganye. Njagala weeyunge mu kusaba kw'olwokuna, okusaba kw'abakyala. Abakyala muyita mu kusoomozebwa. Abamu abasa mwafuuka bataata ne bamaama. Njagala ofuuke taata ne maama naye ng'olina ssente. Nga n'omusajja yakuddukako yeekomyewo yekka. So olunaku olwokuna gwe taata ne maama, gwe mwana gw'obuwala, abawala abali ku university, abavubuka, abawala abasoma, abakyala abaakafumbirwa abanoonya obufumbo, olunaku olwokuna temuteekeddwa kusubwa yadde n'akamu. Leero sirina maanyi nnyo so nyinza obutasukkawo wano. Naye nangiridde wiiki ennungi egenda kubabeerera ya mirembe. Mwebale ababaddeko ku Facebook, mwebale ababaddeko ku ABS TV. Amasimu gammwe ngalaba naye kyenjagala onkolere, kyempulira Katonda kyaŋŋamba okole, kyempulira njagala okwata ensigo yo eya wiiki ogisiga ogambe Mukama, wiiki endala zimbeeredde mbi naye wiiki eno njagala ogisumulule. It's what I want kyokka bw'okikola ne bwe sitasaba. Kyempulira omwoyo omutukuvu kyaŋŋambye. Kwata ensigo yo gisigire wiiki eno gye tutandise, tugenda kusigala kyekimu. Mbadde Joan Nahabwe ku Sawa yaffe ey'omwenda. Olwokuna teweerabira kusaba naffe, kusaba kw'abakyala. Olunaku olw'enkya waliwo counseling, olwokuna waliwo counseling Musumba Yegamwali, awamu n'olunaku olw'omukaaga wagenda kubeerawo counseling. Irene yali mu control room ne Shafik, then Angel, producer wange Sakode Gloria abali ku kamera zaffe. Akome aspanao.